Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webituuse yagwanidde okuba ng'akutte eggwanga lino nga yalikulembera kuba ensonga ezitambula leero Munnayuganda osaana kwekaabirako ebigambo byasoba dda katusaana twongezeemu omubali ekibuli amaanyi obukodyo tulabe nga President Kyagulanyi Ssentamu amangu n'embiro akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda bisobole buli mulimu okuba nga gutambula nga bwe gulina okutambula. Asosaba akatambi kano omanye lwaki Kyagulanyi Ssentamu yagwanidde olwaleero luno okuba nga yakulembera eggwanga Uganda ebintu bannayuganda byatusobako dda. Mu bintu ebyo nguudo malwaliro mu kifo ky'okwonoonera ssente mu kuwa ababaka baleme kwogera kubanga kye kitegeeza ababaka bagenze e Kigali bonna 200 n'omusomo basinze musa okusika omugwa kumala eddakiika 2 buli mwaka n'akoma wano ne miliyoni 42 osituka omugunze nigwo mugo Wamaze Nsibambi kyenyiza okukola Uganda ne Sudan ate bwembeera ku sayidi esika omugwa ku sayidi yange batuwangule mu ddakiika emu sinabbi ng'ofunyana mu biri emiliyoni kakati mu mbeera eyo yo gavumenti egezaako kutukyayisa n'okutulabisa obubi eri abantu ate nga nange ezeetaaga era sibanenya abagenzi kubanga kyokuyingira ewaffe mabukota oyo alina omusota mu mpale mu nsawo oyo oli bukodo twagala kakunywa kakati gwokulabika nti oli mubaka sigamba nti nabogeredde ne mufuna amalwaliro yaga nti nze ndirwala ddi byogera ndirwaddi ezo enguudo z'okola nze nina motoka imulonzi obulamu bubusaakadde nze byenjagala okulaba kakati bw'ogamba amasannyalaze nagadi gayita waggulu nze nina sente zigateeka wano imulonzi kakati pressure eyo abantu bebaga nti banna okusigala nga weetuli n'okusanyusa abalonzi baffe kati gavumenti y'abakulu bano bendi nabo mu studio yo yakimanya kitokola mirimu kyokola kola biri kyekino okukolebwa abasibo ne banyamundoze okulonda abantu ab'omulamwa abavumu bwe twagaana sente z'okuwa eneti nitugaana nga paliamenti nga tena twesimbye wamu twakirwanyisa twalaba kwana nga gagenda ana tegagenda era abantu kirabika nibagajjayo wadde kagabo byali bimuleetedde ki obuzibu so kakati bisebo badde kululinga ki ekirina okukolebwa mu abantu abalina obuvunaanyizibwa mwenna muveeyo mujjemu twalonda Nsibambi yalonda mu 2022 ekyeggulo nafuna n'emizaana 7 era mukyalo wange naŋŋamba bwe nakomawo naŋŋa nti omanyi nagamba tosaba kuwemupi oba osaalasaba katonda kuwemu ekirungi omanyi kakati ekizibu kyolina kyogenda muliro naga kati obubbi toyinza kuba nti bakuwadde miliyoni 40 n'omusobi ng'omusawo bwejjayo okwogerako nga poliisi emukuba bukubi awonya okufa kakati gwe bye bageze okuteesa oga nti Uganda yanampewengwa kiki kyekiyambira ddala omuntu wa bulijjo naye kati yagoma lyaga ssente ebyo byowulira ebyo nti baleese bagenda kuzimba ebizimbebwa ew'omuyindi bakola kiki kati olaba abantu bali buno ono yagenda okuleeta chips ono yagenda okuleeta tenti kakati ebyo byonna byonna omuntu wa bulijjo tabikola tebakyasula kubba ssente nga bwe bazibbanga mu Bank of Uganda butereevu kati baziyisira mu bino eby'obubadi abakulira obukiiko obwo bwonna obuli mu bino byetulimu ate b'opposition abamu kakati n'ogamba bannakiri obubadi ki butambula abasinga okwogera bano ne bavuma ono ne bavuma Nsibambi ne bava be bali mu ebyo be bali mu ebyo kakati bannange ekintu kino ndowooza ngenda kiwonga wa Katonda tetulina busobozi butereeza era nze nakkiriza era buli wakutaano n'olwomukaaga ne Sande ngenda kubeera mu kyalo nga tugezeeko kuinspiringa abantu bateekeko akamere ku meeza bino bye muddamu titwamuwulidde twakoze bwe tuti musooke mubiteeke ku mabbali waliwo obuzibu bunene mu by'obufuzi mu ggwanga abikolera okutegeeza
Tubagamba nti esente tuziteeke mu emirala naye tuteekayo kyoba olaba kugamba nti Mulago kati baatuuseeyo n'asanga ng'ekiri ekyamagero n'agamba nti twatuuseeyo era nga ICU nedda tebasaba sente era nsanyuka nnyo okulaba nti memba wa palamenti yatuta omwana Mulago omwana n'adda Engulu era Mukama mulungi ddala kyekinaawa abantu essuubi nti gavumenti erina kyetaaga naye ekizibu ennyo olaba we yasoose atambula eri mpaka we yakomerera Mulago kyekizibu kye tulina nnyo era kambabuulire abantu abawuliriza ku rediyo yaffe abalwadde abasinga bagenda ne babatwala mu malwaliro agananyini nga balina essuubi gye bajja kuwonera naye obawonya siganye naye amalwaliro gannanyini 99 bwe balaba nti omuntu amaanyi gaweddemu bamubuusa ambulensi nga bamuddusa bamutwala afiire Mulago kwegamba gana amalwaliro agannanyini baleme okugamba nti abantu bafa kasita balaba nti amaanyi gaweddemu ne ambulensi bakoya bwereere bakudduse bakutwalewa Mulago oluusi nga tonatuuka ojja kutuuka ku ICU bakukwateko nti bamba afudde ne bakutwala mu ggwanikiro Mulago njagala abantu bakitegeere ekintu ekyo kikola kampeyini kikola ki naye ekintu kyabulabi nnyo era bw'olaba ambulensi eziduka eva mu private clinic edduka egenda Mulago ye National Referral Hospital era gavumenti yateekayo ssente bali abakulu bw'olaba bano abali mu palamenti mulimu gwabwe bakiyita appropriation gwe gumu ku mulimu ogusinga bwe bakola mu palamenti okutunula mu budget ne bagamba zino ssente zigende wano zino zigende wano era ne ssente ezo baba nga bakuzifuna ssente bo bennyini abatuula ku kakiiko ne palamenti yonna mu bujjudde be bagamba nti ssente zino zigende wano era baleme kwekwasa tewabaawo MP yeekwasa ssente zifuluma mu palamenti tebazimanye kubanga bo bennyini bebazi appropriate nga simanyi kiyite ntya mu Luganda appropriation bebazitematema kati bwe balaba nti ebintu bitandise kuwunya bazeegaana bagamba President Museveni abawa ssente abawaza n'abalala bamuwandiikira n'amabbaluwa bayirawo bw'oba tokitegeera era abamu ku mikwano gyaffe mu palamenti kusinziira ku bye baayitamu mu campaigns amabanja gabatwala waliwo 2-3 bemanyi abaawunyako ne mukomera kati ekiseera bwe kituuka ne bagamba President Mukama waffe wadde tetukaanya mu byobufuzi naye bwe tutuuka kubanga bonna bali mu gavumenti buli muntu ali mu palamenti takulimbanga nti tali mu gavumenti kubanga palamenti yeetabirimu gavumenti erina matabasi buli ali mu palamenti wadde wa NRM wadde wa FDC wadde wa NUP ali mu gavumenti ya Museveni kubanga gavumenti ya Uganda ekulemberwa President Yoweri Museveni ali mu gavumenti ya Museveni ddala tekimatiza ekyo kubanga gavumenti erina amataba ago 3 erisooka executive eririko President ne baminisita be gavumenti ettaba eryokubiri lye legislature gye bayita parliament era bagenda mu kibanga bwe muba mu debate point of order point of information point bye babaamu buli omu atudde oludda lwe agamba kino tukikirize era njagala ondeetera ababaka abagamba nti ffe ebintu ebimu obiwulira n'owulira nga weesise n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde n'owulira nga weetamiddwa naye nga y'ensi gye tulimu kyova olaba tukyalina olutalo lunene okulwana okusobola okutereeza ensi yaffe edde emikono gy'omuntu omutegeevu omuntu afaayo eri bannansi General Museveni ye gwaliko oggulirira babaka abasiriwaza abawengalaze abafuule bazzolo bazzonto bawagire buwagizi buli kyayagala ate kyendabye n'abantu abamu
betuwagira oba betusindika eyo mu parliament nabo balina ebiruubirirwa byabwe balina okwagala kwabwe balina nabo bebafa nabo balina bye bettanira bafa okufuna kasente kufunayo kano abbeyo kali bwabaka abaka obusente sente obwo ne buwera naye nga akola bibye nga bamulonda abeerabira nga tusigala bwe tutyo mu kubonaabonera mu nsi eyaffe ffe abalonzi ffe tubonaabona ate nga ffe bannannyini nsi ffe tusasula omusolo ffe tukola buli kimu ebintu ebimu bikumalamu amaanyi abaka baffe bye bakola naye nga eggwanga lino lisaana likwasibwe President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwetujja okufuna emirembe lwetujja okweyagalira mu dduniya muno ensi eno lwetujja ogiwoomerwa nga afaayo ng'enguudo temuli binnya nga waliwo accountability buli nsimbi efuluma ng'erina omulimu gwegenda okukola ate nga gwa ddala gwalaali si gwa pokopoko ate nga temuli kulya nguzi ng'ebiri mu gavumenti ya General Kaguta Museveni bonna n'abagenda nga bali kiriini kati baafuuka ensimbi z'abaziba amaaso tebakyafaayo n'ebyokujjako General Museveni si baliko obuyinza bwasigala eri gwe Munnayuganda ffe tulina okuba n'olutalo luno nga tulina pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tutereeze ensi eno tweyagale era tuteme empendolo abaana baffe basobola okweyagalira mu Uganda byebyo bikalubamu naye nga tulina okufuba okulaba nga Kyagulanyi akwata obuyinza bw'eggwanga lino lwetujja okwetereera lwetujja okumalamu akabambagujuzo mu babaka ba Parliament lwetujja okumalawo obuli bw'enguzi lwetujja okumalawo abantu obutafaayo eri bannaabwe mbagala nnyo Dunda Lugaba Namugereka abankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bataayi mweramu